twegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala byabufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu nga bantu. Oba wapate ki, oba wapate ki, oba wapate ki, ffe tuli bantu. Ogurutalo n'omukiga wiitu kyagala kyagala. Yeah, I hope you get well, man. Robert Chagulanyi wanensoga okwekalakasa kwaliwo nga babanja muntu waffe. Nze nali nva ku mulimu olwo olunaku okitegeera, nasanga bulungi patron ng'eparkings okumpi w'ensula. Abasajja ne banyimiriza, nali manyi bagenda kunteeka ku mpingu banteeke munda. Ndio omusajja yakokinga emundu n'ankuba essasi ku mumwa, nengwa wansi nensituka njagala okudduka, n'ankuba ku mugongo ne lifuluma mu kifuba. Bazira n'abavuga ne bagenda, bazira kisabe bajjira ne banjoolayoola baganda bange ne bantwala ku famasi yaliriraanye waabwe. Mwana ng'owulira ebintu ng'ebyo ng'otandika okuwulira ennagisi z'abaana, ebikazi ebikulu n'ebisajja ebikulu nga bidda wano, bidda mu bintu eby'ekisiru eby'okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'obwongo bw'abantu ne politics. Seriously, you listen to such things. I'm sorry to interject in, my brother. Naye baganda bange bakubira poliisi okujja okumpikinga. Bwe bakuba ku ssaawa emu bampikinga ssaawa ezibbiri. Baneetoloza ekibuga, bantuuse Mulago, ndayira sitidde Allah, bantuuse Mulago essaawa 8. Yadde akambe mukono gwe, omutwe gwe bamaze ogusala, nakugambye gwe wenna ow'omutima omunafu. Video yange gyesonyiwe, bamusaze omutwe gwonna ne bagubejjulamu bwe bati ne bagutunga. David Lutalo tukimanyi muli ku payroll, tukimanyi babasasula naye temuzannyira ku tempazi z'abaana Uganda. David Lutalo wava Luweero, ekyali Luweero. David Lutalo kimanyi. David Lutalo gye wava Luweero, naye ekintu kyoyagala okwesimbamu kinene. Kino ekintu kyoyagala okwesimbamu kyesimbiddwamu bannabyabufuzi bangi ne bakiremererwa. Kino kyoyagala okwesimbamu bangi abakirwanyisizza abakusinga amaanyi. Abamu bakolanga ne Bobi Wine nga bamaanyi, baleetako Bebe Cool ajalwane luno olutalo ne lumulema, ne baleeta Jose Chameleone ajalwane olutalo n'aluddukamu, ne baleeta Eddie Kenzo ajalwane olutalo yadduka dda, balese Catherine Kusaasira ajalwane, ne baleeteko ne ku Buchamani nga bamanyi nti yajja osobola Bobi Wine because yabeeranga ku lusegere lwa Bobi Wine. Balesa abantu bangi ba Big Eye bajje balwana olutalo. Bwe twogerera olwaleero olutalo balusuulawo dda. David Lutalo ova Luweero, byonna ebyaliwo Luweero byonna obimanyi. Bw'oba yimba tewali yali akuyingiridde mu kukola ssente zo, naye togezaako kuzannyira ku tempazi z'abaana Uganda. Repercussion zaakyo olina okuba ng'okimanyi kiki ekigenda okuvaamu. Amakaya mangi gakyayina entaana embisi, ng'abantu tebatta bantu, ng'abantu tebagamba nti bakuba abasirikale naye nga poliisi yakuba abantu amasasi nebatta. Waliwo mass graves nga abantu babaziika mu bibinja, abantu babanoonya. Ba John Bosco Kibalama bakyabuze,
teri amanyi kyabatuukako ne bwe tubasaba emirambo gy'abantu abo bagituma. David Lutalo kyogezaako okwagala okuzanyirako oyagala kugezaako kuzanya na muliro. Nze mbadde nkuwa respect naye okuva n'olwaleero respect gye mbadde nkuwa ngikugyeko. Tosobola kuzanyira ku bannayuganda n'osigaza respect y'emu. Ffe twakkiriza okusaddaka buli kimu kye tulina. Tuli basajja banaku, tuli basajja baavu. Naye ku lwa Uganda gye twagala ennyo. David Lutalo oyo mwana gwe bayita Masudi Ruzige yali agenda kugula na chapati ku mudaala gwa chapati kwe bamukubira kalevu konna ne bakayiwa. Oli ku bannayuganda obazanyirako bakudaalira. Nga already ne statements zenyini z'okozesa ziri political kubanga wali wazi kusindiso zoogera. David Lutalo abannayuganda bayina ennaku, abannayuganda babonyebonye, bizinesi z'abantu zaafa awo olaba ekisaawe kya hamu. Abantu bafiirwa bizinesi zaabwe woolaba gonna amaduuka ge bazze bazimba mu bifo ebyenjawulo. Abantu bafiiriddwa bizinesi zaabwe buli wamu. David Lutalo tozanyira ku bannayuganda. Abannayuganda nkugambye baagala nnyo naye bakyawa nnyo. Respect yonna gy'okoleredde ebbanga, credibility gy'okoleredde ebbanga byonna obiyiye omulundi gumu. Kasitona agezako kwagala okuwalampa Kyagulanyi. Essuubi ly'abannayuganda, essuubi lyaffe. Wallahi tetugenda kulekera mirembe David Lutalo. Wallahi David Lutalo siyinza kuleka, siyinza kulaba ng'omenka emisana ttuku nenkuleka. David Lutalo omense, osazeewo osavinge interests za dictator. Walisigadde mu kuyimbako nga bamesaki we baakola. Teweetaba mu mazina ga nkima. Gano mazina ga nkima togeetabamu nga tosobole. Mbagala nnyo bannayuganda generation wide technologies bebakafulubuka mu byamasimu ne computers. Genda wali ku Anifa Tower. Gwe wenanga olina kyoyagala kyonna ku kyessimu ne computer genda ku Anifa Tower. Njagala obajjukiza Jibuke Fashions yeyeka yambaza wano mu ggwanga lya Uganda omuntu n'onyuma n'obeera wa kitiibwa nnyo yonna yonna gy'otambulidde. Ne baba nga tebakuyisaamu maaso ne bakuwa ekitiibwa kyo Jibuke Fashions. Mpozi n'omwogeziziwa mbagala nnyo. Mwe baswiri bannange David Lutalo tebaamulabudde. Maswali la hawla. Omwana agudde mu ambush. David Lutalo yabadde n'ekivulu. N'avaayo n'agamba, nze siwagira muntu aleetawo kwawukana mu bantu. Ye n'agamba si politician. Maswali la hawla. Akagatto kamutuuse. Ne mugamba Lutalo nti mumpi. Maswali. Mpulidde yabagamba mu boycotting music we. Fa bakuteeka waggulu. Abaana nga bakambwemu. Obukambwe nga bungi. Baba. Bano basabula. Eneringa greda bwe kusanga ekuwalula. Kye bakoze mugumba zange mbibaawo. Bannange David wange tebakulabudde. N'omumbejja tebaamulabudde. Naye bannange. Banna. Wabula small wanukejja amazina g'ova okunkumula genda weebake. Genda weebaka abantu bakambwemu. David Lutalo nkubulira amazima nga ndayira gawalayi muga Katonda muggulu. Nga ndayira ku mwana wange omu Mark. Ndayira ku mwana wange ow'obulenzi omu Mark Morris. Nze gy'ovudde bwe nzijukira gye wava ng'oyimba ekiyimba kyekyo kikapaapaala. Ne wano wootuuse still sikulya. Nakuzira nga wakajja ate newe kati wootuuse sisobola kulya mu bakazi abakuyayaanira. Sisobola. Era nze sibeerangako faaniwo yatere kyemmanyi siribeera kubanga nze nasoma manyi Oluzungu. Sisobola kwagala ebiyimba byebyo. Nze sinatuuka myaka egiwulize ebyo ebiyimba by'abakazi b'oku muzigo. Sisobola. Naye nkubulira amazima tubadde tukusirikidde nga ffe tetukuyinako buzibu.
naye bw'oba omaze okulya ate n'otandika okutwebajjaggalirako n'okutusesemera. David Lutalo yakwalula esiridde togenda kutumanyiira. Ffe tetulina buzibu buli muntu yenna anyumirwa obulamu bwe n'alya nga bw'alya n'ajooga naye n'atasimanyiira n'atakudaalira Munnayuganda abonaabona. Mbizigwe mu ikonomi ey'Abannayuganda gye balimu. Biyimbi mwe mwandibadde temukola na concerts bwe mba mulumirirwa Abannayuganda. Naye abakazi bajjayo, abakazi n'abasajja bajjayo obusente bwabwe bw'okuluwuzi. Ne bajja mu bikonsati byammwe ne babawagira. You that one mean, selfish, greedy something. You have never given back to the community. Toina charity gye walokoze, toina ne walodiza Abannayuganda, that I know. Mbe nali mpulidde gwe sikuwulirangako. Gwe wajjanga n'embwa bw'ekusiika erondamu ennyaanya. Nga bwe bakusiika n'embwa ng'erondamu ennyaanya. Kati nawe Katonda akusaasidde akutaddewo okutadde mutandisa okumanyira Abannayuganda. Teyandibadde gwe okukudaalira Abannayuganda. Abantu babonaabona ebyaddala. Abantu bafiiriddwa abantu baabwe. Abakazi bazaalira wansi ku sementi. Enguudo e Kampala z'oyitiramu mbizigwe. Sinkole. Economy yaffe crumbling like it is shrinking. Naye abantu bambi banyigirizibwa. Nze simanyi why people go to concerts. Let me tell you something. Sky, I'm this one woman who never go for these local concerts. Nze sizigendamu. Nze nsigala nkyogera nze okugenda mu local concert y'Omunnayuganda ngenda mu concert y'omu Nigeria. If it's possible, which I even don't go. International concerts that I ever attended and I enjoyed, I think it was Sean Kingston and Ara Kelly. Sigenda mu concert byamu. Sigenda mu concerts. Nze abantu benyinza okusinkana ng'okulabyeko ne nfunyumirwa maybe ngende mu kifo nga governor. And I was there recent when there was Never Grey and Kenneth Mugabe, because those are the artists and those I love in Uganda. Apart from Bob Wine, Bob Wine is a simwagala lwa just music nze njagala na ideology yonna. Kati gwe kisirani gwe luntu gwe nga bw'ojjukira Jehova ne Bible tugamba bwe muliba mumaze okulya mukkuse mbazimbidde amayumba temwerabiranga gye mwava. Kati gwe mmese gwe kikugwe kikunnembe nkukunyi bw'oba weerabidde gye wava tugenda kujjukizaayo kisirani. Naye mulema okutukudaalira byonna mukole museseme muvuga amamotoka amalungi naye bwe mulamu okukkuta temutujebaggalirako mutandika okwebajjagala mutandika okutusesemera mbw ate tuffe tusiimuule ebiseseme byaffe totusinikirako binnyo. Gwe toyina kyoli toyina temutujjanize. Gendo ebake n'abakazi bonna b'oyagala okwebaka nabo okola byonna by'oyagala naye tokudaalira Munnayuganda abonaabona akuleetera akasente k'ak'obunaku ne mulowooza muli bakitalo nnyo. Kumanyoko gwani amanyiira Abannayuganda, gwani akudaala wajja ng'ofaanana otya luntu gwe mmese gwe omwirooga mahira yuniyoze kumanyiira abaana b'abantu. Wina nashangai bwakasheshera kisiranuwe ayima bakuntagingire kibirizi gwe toyina nakyotegeeza manyoko.